Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Todonga akakasiza nti ebibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti ebirala bibiri okuli ekya JEEMA nga kikulemberwa Asumani Basalirwa n'ekya People's Progressive Party byabawandikira nga bisaba okukola omukago nabo nga bwe kyali ku DP ne UPC. Agamba nti bakyali mu kwogerezeganya n'okwekenneenya okusaba kwabwe okulaba engeri omukago gye gugenda okutambuzibwamu era nti n'ebibiina ebirala babyaniriza. We need to respect each other regardless of our ideological stand, and this is something that as you all know, we have signed an MOU with the Democratic Party. UPC has expressed interest and other parties are also in negotiation to see that we work together with them. Ngo kwogera bino abadde asisinkanye abamu ku bannabyabufuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abasaze b'okwesoga ekibiina kya NRM nga wano babakwasizza emijoozi gy'ekibiina ne babayazayaza okulaba omusana. Tegeeza nti ebyobufuzi ebyokulwanagana bigenze biggwawo era nti okukola emikago n'ebibiina ebirala tekigendereddwamu kunafuya ludda luwabula gavumenti wabula okuweereza bannayuganda. I think there is some level of maturity we are witnessing in the politics of Uganda, that political parties would like to cooperate and work together instead of always pulling strings and fighting each other. And to me, that is a level of maturity in democracy that we are trying to see. Rosemary Seninde Nansubuga nga yasaba kunzi w'ekibiina kya NRM agambye nti NRM kibiina ekyaniriza buli muntu. Kikulu kyenjagala okwongera okukatiriza eri bannayuganda nti ffe ng'ekibiina kya NRM tetulina kigendererwa kyonna kunafuya bibiina biba bizze kubanga era gavumenti ye NRM ye yateekawo environment oba omuwaatwa okulaba nga n'ebibiina by'obufuzi bikkirizibwa mu ggwanga lino. Caston Eiti ne Kenneth Eitunganane abamu ku beesoze NRM banyonyodde ensonga ezibaviiriddeko okwegatta ku kibiina kino naddala okulondola enteekateeka za gavumenti mu bitundu byabwe omuli n'ey'emiruka. I have been looking for avenues through which I can contribute towards the socio-economic transformation of this country, and especially the socio-economic transformation of the people that I wish to represent, and that is the people of Erute South. The core values of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Obula omwogezi w'ekibiina kya JEEMA Muhammad Kyamundu awabudde nti omukago gwa kwegatta kwa iPod tosi kibiina kya NRM nga Todongo bw'ategeezezza. Waliwo okuzza obujja memorandum ya iPod. Ebibiina ebyali mu iPod mu 10th Parliament bigezaako okurenewinga in 11th Parliament. Bw'aba ekyo kyategeezezza, we are part of that. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.